amasasi biri okubiri uyo nyine motoka ayine mu ali wano nalya kamotoka kakana afunye boda mugobe masasi gali wano nalya ku muzikiti wano Allah akbar amatomedde akamotoka ke kako kati amugobesa boda yine nene banyini motoka kana akatono kano kola ba UBH lukaga kirana mu musambu masasi ganyose wano nalya ogawulidde tano kakana akamotoka akakubisa abantu amasasi UBH ne Museveni bana basajja bonga bakambwe kigisayo mundu okuba muntu masasi okuba mukume dawe mabega mu butu kamotoka akalesemu ne bebi we uyo banga lino tulibonyeza bingi bye mutamanyi yene nsonga nkulu ate twali tusobola n'omuntu okumumiza omusu nga tannatuuka wano so olinga nga bajeno timwira kyemusirikidde kyemutayinza tugamba naye nga twagala kuwawaza amatu twagala kusasamaza nsi naye olaba tusalawo nti omuntu tajja kuttibwa mu bwabweru w'amateeka kati mutwale mu kkooti emuvunaane naye olwokuba wano mulidde ne mwebikka netudeka netwebaka nemwebaka mu bifo by'abakyala bammwe n'abaami bammwe nemutandika tuvuma nemutulangira nga bwe tutasoma bwe tutalina bumanyifu wonna bumanye balamusiza mwenna abannayuganda bannange balinawo nkakasa nti ffenna tulabye embeera Dr. Besigye gy'alimu kukyanga bamukwata ne bamutwala mu kkooti y'amagye mu bumenyi bw'amateeka kkooti ensukulumu neevaayo nesalawo nti kya bumenyi bw'amateeka okusibira abantu abatali basirikale mu kkooti ez'amagye naye still ne basigala nga bamukwatiddeyo n'abasiba abalala ba political prisoners abangi nga babakwatiddeyo ne kkooti bwe yali ng'emaze obbata mwenna balinawo kibalaze nti Museveni ne mutabani we baagala kutta Dr. Besigye ate si yeka naffe abalala mutabani wa Museveni mwamulabye bwe yavuddeyo n'agamba nti Dr. Besigye ajja kuva mu kkomera nga either ali mu keesi y'abafu oba nga amaze kufukamira wansi kwetondera Museveni naye nga amufukamirira ku ddiru ki awono we mbasabira mwenna mumanye nti ebizibu Besigye byali mu kuyitamu ne basibe banne si attack ku Besigye yeka wabula eyo attack ku ffenna abalwanira enkyukakyuka ffenna abaagala enfuga ennungi mu wano mu Uganda era njagala mmanye nti tegwokyanjwemu bwe bamala okunyigiriza omu badda ku mulala ajja kubeera either gwe oba nze kale nno nsaba ffenna abalina emitima egy'eggwanga tuveeyo tuvumirire ekikolwa kino ekikyamu ekyobutemu ekiri mukolebwa ku munnaffe ffenna nga tulaba nga bwe twasala entotto ne bannange okubaako kye tukola nammwe mbakubiriza yonna gye muli mukwatagane mutekewo pressure okulaba nga munnaffe bamusumulula kubanga bwe kiva ku mulala kidda ku omu bw'oba tukubye enduulu ng'obuzibu butuuka ku mulala kijja kuba kizibu abalala okuba enduulu ng'obuzibu butuuka ku ggwe n'olw'ensonga eyo mbakunga mwena mutekewo pressure okulaba nga amateeka agagobererwa nga bannaffe bano bateebwa aba political prisoners bonna nga mwe muli ne Dr. Besigye. Free Besigye, free Machete, free Kalanzi, free all political prisoners. First of all, the situation is really devastating to us. You can see what is happening to Dr. Besigye. You know him. He's a very strong man. But you could tell from his appearance today, although he's not well. It's a matter which is really worrying to us. And it's what compelled us to invoke the provisions under the Human Rights Enforcement Act, which was enacted to address situations like this. The framers of the Constitution provided that latitude to people who are faced with egregious abuse of rights to have quick remedies. It's the reason we had to invoke that particular provision, Section 5, with the hope that it would come to our rescue, to the rescue of Dr. Kizza Besigye. Unfortunately,
we have not been favored with a decision today. We leave the court premises with heavy hearts. It's a heart-rending situation to see Dr. Besigye in that state and to witness this impunity of the highest order. Greetings. I hope everybody's doing okay. Now this is a quick one to get around. For starters, waliwo kadi eri mu kutambula. Simanyi oba mugiraba. Waliwo kadi eri mu kutambula. Ate kikofiiro yalina ekintu kimu. Nti ebiseera ebisinga bw'aba alina kyayagala atera okubeera consistent. Ku kyayagala tatera kujjako kigere. Ne bw'aba akola nsobi agirepeatinga over and over again. Okimanyi nti omulimba jakoma okwogera obulimba eri abawuliriza gamanyi okufuuka amazima. So repetitive lies could with time be taken to be truth. So waliwo ekiri mu kutambula akasajja kali repetitive kakikola consistently kalina kadi gye kali mu kutambuza eya sympathy. Kadi eyo simanyi oba ogiraba. Waliwo kadi eri mu kutambula etandise okunyiikira, etandise okunyinyintira, wabula by the time eyo kadi wenetandikira okukola kyebaagala ekole kisobola okubanga kijja okutwafekitinga. Wuliriza ebigambo bino, nze nina omulimu gumu gwe nsinga okukola. Sitera kufokasinga ku the obvious, nfokasinga nnyo abalala bwe bataagala tunula. Nyumirwa nnyo to read between the lines. Era nyumirwa nnyo okwebuuza lwaki kyendaba kyemba ndaba. Kubanga nze nkimanyi mu politics we Uganda naddala owakagutema gwazannya tatera kukola kintu nga tekiyina target. Buli kyakola eba alina kyabala. Tatambuza mapensa nga talina kyabala. Kati nze nfokasinga nnyo ku kikyabala than epeesa lyaba atambuza. Epeesa eri mu kutambula lirina ekintu kimu, liri mu kuzimba trust. Ndabawo rebranding ey'ekintu ekikadde naye nga slowly by slowly okusinziira ku kifulumya olunaku olwaleero n'ebigambo ebikitambulirako kirizagaana kitandise okunyinyintira olwo oluganda olutuufu is seeking deep in the populace. Kiki olina okukola? Kadi kagutema gyali mu kutambuza olunaku olwaleero ogimuting. Your participation mu kubaako eddembe ly'abantu abamu ly'olwanirira. Nkudiremu ekigenda okunyiga kadi eno oba okugiyuzaamu eri mu kutambuzibwa olunaku olwaleero is your participation mu kulwanirira eddembe ly'abantu abamu as of now. If you dare stay silent, nkudiremu, if you dare stay silent, kisobola okuaffectinga nga munankyukakyuka. Lwaki? Gwe sooka otunula environment weeri as of now. Luli wabeerangawo ba candidates abali formidable. Nga bw'ojjawo Dr. Kizza Besigye, jjukira ttiimu ye yonna baali bagiyitaayitamu dda nga akasajja kagifuula ttiimu yaako. Olunaku olwaleero akasajja kati okuyimirira mu Kyagulanyi ng'ali yekka, nga bakandidate abasigadde bonna bannafu bazibu. Kawulira nkeetaagayo candidate anaatoola ku misinde gya Kyagulanyi.
kiri evident ye kadi gyendi mu kwogerako kyonna kyabala okitta otya gwe just yimuse eddoboozi lyo baako eddembe ly'abantu abamu lyolwanirira. By doing so eno kadi oba ogitemerako ettaka okuzimba okusaasirwa mu bantu in the populace ye kadi eri mu kutambula over the person I've not mentioned. So kati bw'ota movinga in a very speedy and clever way bali mu kuzimba ekintu kimu kijja mpola mpola ate nga kigenda kinyinyindira. So the best move obudde buno is participation mu kulwanirira eddembe ly'omuntu omu. Trust me, your participation etta buli motive eri emabega w'ekintu kino wabula gwe okukivumirira kigenda kuteeka on the wrong side of politics. Ffe bwe tuba tutunuulira ebintu bino tubitunuulira beyond what others see. Twagala nnyo okulaba what others have failed to see. Tusoma wakati w'obulayini obusinga okuba thin. We read through very thin lines okulaba biki ebyekwesa emabega wa bulayini buno obutono kasita kituuka ku politics n'ensonga zonna eza revolution. Bye byange naye nze nkugambye ky'olina okukola towerekereza ebigambo ebibi ku kyolabye olunaku olwaleero, because once you do that politically oba omuvinze empiki ekyasinza okuba enkyamu. Wabula bw'owolekereza ebigambo ebirungi n'ebisaba eddembe ly'abantu abamu awo e Uganda politically oba ozze ku sayidi etta buli kadi gye bali mu kutambuza. Bino byenjogedde bya muntu asobola okuba nti alaba beyond what others would see. Embeera ya Dr. Kizza Besigye bw'aba yagituukamu ng'ali mu kuyeekera gavumenti kitegeeza mmwe abamugoberera temwamutegeerera ensonga lwaki teyafuga, kubanga ne baamuteeka mu kkomera mwalema okuddamu okutwala omulimu mu maaso nga mukozesa embeera ye ey'ekkomera okukkakkanya Museveni oba okulumba Museveni, okuggusa omulimu Besigye gwe yali atandiseeko, wabula mugikozesa okukkakkanya Kyagulanyi n'okulaga nti Dr. Kizza Besigye ye true freedom fighter. Kyali baddokke Dr. Besigye okubeera true freedom fighter, ne abadde freedom fighter ng'alwanyisa ani? Yoweri Kaguta Museveni. Essaawa eno kyetaagisa Dr. Kizza Besigye okufuna eddembe lye kujjawo Yoweri Kaguta Museveni. Singa Kyagulanyi akeera n'ava ku opposition olwaleero, Dr. Kizza Besigye mumuta? Kubanga nze nandirowoozezza nti Museveni n'ava ku ntebe eyo Dr. Kizza Besigye aba afunye eddembe lye, so si Kyagulanyi bw'ava ku opposition Dr. Kizza Besigye bamuta. Kakati lwaki tetukozesa omukisa guno ogw'embeera ya Dr. Kizza Besigye okunyigiriza gavumenti, okulabisa gavumenti n'okusuula gavumenti? Lwaki tugikozesa okukkakkanya Kyagulanyi, okulabisa Kyagulanyi n'okusuula Kyagulanyi? Tugambe nti ebbanga lino lyonna omulabe wa Dr. Kizza Besigye tabaddenga Museveni, babaddenga b'opposition. Omanyi Bayibuli egamba omuntu ky'anaalyanga ky'anaafulumanga. Lwaki abasembere ya Dr. Kizza Besigye, lwaki mikwano gya Dr. Kizza Besigye mu kaseera kano gyerabidde yakwata Dr. Kizza Besigye atuusizza Dr. Kizza Besigye mweyo embeera obwanga ne bubwolekeza Kyagulanyi oba ne babwolekeza Kyagulanyi? Tugambe nti mukama waabwe mu mboozi zaabwe yabalaga nti Kyagulanyi kyekizibu ekimulemesezza okutwala obuyinza, oba Kyagulanyi kyekizibu kye kyo si Museveni, kubanga ojja kwesanga ng'abamu abawaana Museveni era abawuliziganya ne Dr. Kizza Besigye obulungi ba Frank Gashumba
tebasobola kujjukiza Museveni na kukozesa mbeera ya Besigye okunyigiriza Museveni, wabula bagikozesa okunyigiriza Kyagulanyi, okukakkanya Kyagulanyi n'okugezaako okusuula Kyagulanyi. So si gavumenti ekigendererwa kibeera kyera okusibwa kwa Dr. Kizza Besigye kwapangibwa ng'ekigendererwa ekikuli emabega kyekiriwa. Kubanga wano wookoledde posting ojjukiza Kyagulanyi nti toli freedom fighter, Besigye freedom fighter, ate siraba bw'olumbiramu gavumenti nti essaawa yonna kijja kuggwa ojja genda. N'abamu aba FDC essaawa eno nga bakola ziposti ezivuma Kyagulanyi nga bawaana Besigye bwali freedom fighter, naye ng'ate tebalumbaganye Museveni. Besigye freedom fighter ku Kyagulanyi nga ye yayonoona eddembe nga Besigye yazze okulwanirira oba nga lyabadde ng'alwanirira ebbanga eddene, oba Dr. Besigye abadde freedom fighter ng'ayagala okusuuza Museveni nakyemalira alemesezza bannayuganda okwenunula oba okweyagalira mu nsi yaabwe mu bufunze. Kakati bwe mugamba nti we are fighting a dictator, is Bobi Wine the real dictator you should fight, oba Museveni is the real dictator you should fight? Ngeze ku kifaananyi kya Dr. Kizza Besigye. Ekifaananyi ekyo kye mulaba buli muntu kyamwekanza kabenze kabeggwe, era kyamukwatako n'eyalina endowooza endala okwejjulwa n'amanya nti obulamu bwa Dr. Kizza Besigye buyinza okubeera mu matigga singa tetumwanguyira. Kakati kino ekifaananyi ekyakukutteko, ekifaananyi ekyakunakuwazza, ekifaananyi ekyatuusiza Dr. Kizza Besigye mu mbeera eno, gw'olowooza bwe kiba kyakukutteko lwaki tolina kikozesa kulumba gavumenti? Ekyo ekifaananyi ekyakukutte ku mutima, n'omulala wabadde oyina okukimukwasa ku mutima bukedde egamba yogeza ekifaananyi kino. Kakati ekifaananyi ekyo bangi baakirabye ne kibakwatako naye ne bakiyitako, naye okuva lwe kiri nti kyabadde kisisa attention, twabadde tusobola okukikozesa okutambulizaako enjiri yaffe ey'okununula munnaffe n'ey'okwenunula. Naye abakozesa ekifaananyi kino akiteekako wali n'ateekako true freedom fighter, abalala bali mu mbaga, true freedom fighter, abalala bali mu mbaga. Bwe kibanga ekifaananyi kati kyokozesa okulumba Kyagulanyi so si Museveni yasiba musajja waffe, twali kirangirira mu luubu lwa poozi, kubanga gwe wennyini okinafuyiza. Besigye ekyamutuusa mu mbeera eyo gwe gy'oyogerako eyakunakuwazza kukwatibwa, naye ng'obwanga bwo tosobola kubwolekeza oyo omusajja eyamukwata ng'okozesa ekifaananyi kino, nga tosobola kunga bannayuganda nti bannange mulabe embeera ya Dr. Kizza Besigye waffe, nga tosobola kubajjukiza kwenunula, naye nga gwe okikozesa okubajjukiza nti Kyagulanyi si ye true freedom fighter. Kyagulanyi si bwati ne bwati mu bufunze, gwatwetolooza lwa nsonga abantu okujjukira nti Besigye ali mu kkomera era balina okumulwanirira, ate oyagala kusooka kuba kyayisa gwe baagala. Nabagamba nti enkwana y'omukazi omufumbo n'omuwala gw'osanze awo nga yakamala okusoma yanjawulo nnyo. Tetulina budde obulamu bwa Dr. Kizza Besigye buli mu kugenda. Singa tewafunika embeera y'amangu yakuta Dr. Kizza Besigye afune obujjanjabi okusinziira ku ndabika gye twalabe mu kifaananyi, akyayinza okufa. Naye ate gwe obudde bwe waali maze ng'ojjukiza bannayuganda bajje balwane, Museveni ayagala kutta muntu waabwe ewatali kwetemamu mu bibiina kubanga ffenna Dr. Kizza Besigye yatusaavinga, ate gwe bw'oli mu kukozesa okusooka okuba kyayi okugamba abantu bakyawe gwe babadde balina, then bajje banunule Dr. Kizza Besigye. Omanyi kyekitwala omukazi okukyawa omusajja we eyakwanya omwana atalina musajja, aba yavuddewo ddanga n'abaana baazaalanga gwe okyali ku muka musajja odeddereza kyali baddokke, naye obudde weebuli. Kyagulanyi gw'oyagala obba kyayisa nga yababukala nnyo mu mitima. Kyagulanyi gw'oyagala obbajjako nga yabubukala nnyo mu mitima. Kiyinza okutwala obudde bungi abantu bano okusooka okukyawa Kyagulanyi ate balowooze ku kyokudda ku Dr. Kizza Besigye.
naye teweerabira nti tebajja era kukkiririzaawo wakati nga bamaze okukyawa Kyagulanyi balina okusooka okwerowooza omusajja ono azze mu bulamu omupya ngende sigenda ate teweerabira twogera ku musajja yali abaddeko mu bulamu bwabwe ne bamutanga balaba talina gyabongerayo kati mu bufumbo bo gye bawulira emirembe era gye bawulira essanyu oyagadde kusooka kukyayisa musajja then oluvannyuma balyoke baddira omusajja waabwe gwe bayagalako obudde obwo weebuli kubanga kiyinza okutwalira omwaka okukyayisa abantu Kyagulanyi olaba mu myaka 5 olemereddwa mukyayisa abantu byonna obireese ebisiike na biki byonna obireese olemereddwa mukyayisa abantu kino ekifaananyi bwe kiba nga kyekigenda okukyayisa Kyagulanyi abantu kigenda kutwala omwaka olaba naye wakirabyemu omuzinzi nti kisobola okumukyayisa abantu kikyayinza okutwala omwaka ye Dr. Kizza Besigye olwo akyali mulamu tunagenda okutuuka okuteeka abantu mu muddu esobola okumulwanirira ng'akyali mulamu kati gwe kino ekifaananyi eyali kikozesezza mu kaseera kano okugawulira abantu nti mulabe embeera y'omusajja bannange n'ebirala mu kifo ky'okukozesa ekifaananyi ekyo otaakirize musajja w'olumbireko gavumenti gwe ate olaba kyakkutteko n'abalala kijja bakwatako naddala ng'okyogeredde oba osanga baneeyiwa ku ngudo either tulwanyisa gavumenti oba tunule Dr. Kizza Besigye obwongo n'obwanga n'amaanyi ogwolekeza Kyagulanyi naye singa bakubuuza Kyagulanyi ky'omubanja oyinza kuddamu ki era tabanjiza musajja waffe bannange Kyagulanyi si freedom fighter abeera mu birthday saabalwanyi yaali mu kulwana gwe singa owola omuntu ssente kikakata kunze okugenda omukubanjiza ng'era kikwetaagisa n'okugenda kwala si nti gundi aganye okumumanjizaako omuntu we agamaanyi g'omala ng'onteekako kukubanjizaako gwe wawola gy'essaali lwaki siga okozesa gwe okwetuukira kubanga nnyinza okumala obudde engeri gye sibeera mu ngatto zo n'engeri nange gye mba n'ebyokukola kakati okundeetera wanaala sina kindi poliisi ejje nkwata olw'okuba ŋŋaanya okujjukiza gw'obanja lwaki gwe amaanyi gano g'okozesa ng'onnumba si g'okozesa okwebanjira ssente sekondale bennyini abagamba nti tulwanire Dr. Kizza Besigye tweyiwe ku nguudo be bantu be bamu abaatugamba nga tulina abaana baffe mu kkomera mbu tuteese ne Museveni era ne bagamba nti abasibe ba National Unity Platform bizinensi ya Kyagulanyi gwate lwaki agaanye okuteesa ne Museveni be bantu be bamu abatuyita kakati tulwanirye Dr. Kizza Besigye mwe muba mukimanyi nti abasibe bateerebwa ku mmase lwaki temuteesa ne Museveni ate omusibe wammwe kuba Segirinya mwatugamba tuteese ne Museveni kuba Rwita baani bamaama Olivia Lutaya mwatugamba tuteese ne Museveni mwe ki ekibaganya okuteesa ne Museveni mu kaseera kano ng'ate olulimi oluteesa ye mugonza Museveni tayagala njegere nga bwe mwagamba kubanga we mugamba muteese ne kiteze tayagala njegere bw'aleega toleega bw'ayimirira fukamira bw'awanvuwa yimpawa lwaki mmwe temumuyimpawalira abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.